Assalamu alaikum bannange era njagala beebaza mwena bafani baffe abawagizi baffe naddala bakyali bange batulabira Dubai awo ku Abidjan awo mbalamusizaako nnyo ne wali ku Burj Khalifa namwe mbalamusizaako nnyo kyali wange Ashima ogamba otya kyali wange bamuyita eyo omukyala mwerabidde erinnya lyo ndirabidde naye bambi ye Ajara something like that Ajara something like that naye nkugambako assalamu alaikum na buli muntu yenna abali Saudi Arabia abali Qatar, abali United Arab Emirates and everywhere, every country jemusinzo kuwanga mutwa. Thank you so much for the love. Wantu wa Kenya mnasemaje, wantu wa Tanzania mambo vipi, mambo sawa, mambo poa, mwiko poa, muko sawa. Shitegede njagalo babu zako na wana abo Uganda wano. How are you doing my man? How are you? What's up? Bataliba ngabo mu America. Njagalo babu zako. Nenga munange included amauli amala amanyanze King Smith wano nyini ku Celeb Jazz with King Smith. So genda wasao o subscribing tuwechi ngaso chikuba malidadi sana. Amawulire gekuletedde poko kalebule n'olugambo ge gakwata ku mwana muwala amanyiddwa nga Kabalebe, Doreen Kabalebe. Bantegezezaako nno Shira Gashumba yamaze dde okuba ng'akyusa tatuye n'agikubamu wete ebiwawaatiro bya Eagle. Ate ebiwawaatiro twabitegeera nnyo bakyali baffe bali bamanyiddwa nga ba Illuminati. Abantu badde gamba Shira tayingidde Illuminati ne Illuminati yo gyeri tewali nze naawe tewali akola kyamanyi. So Doreen Kabalebe oluvannyuma lwa Pastor Sempa Martin ow'oku chachi emanyiddwa nga Worship Something esangibwekawo Makeera mu university nga yakamalamu emyaka 2 okuvayo n'amwogerako over the weekend ku NBS TV yavuddeyo munange ne tumunoonyako ng'ono yamulangira okubanga yagaana ogendayo okolaki okwenenya n'agaana ogendayo mu for counseling era yongedde okumulangira ebyokweyambula n'agamba akaanaako as a good soul but the problem is engoye zayambala is the only problem teziri spiritual ng'okitegedde era engoye ezo zirinako a lot of problems zisebbala z'abasajja zikyankalanya abavubuka abatonga Lawrence era Lawrence yagenza ovayo nga yakabba ecupa nga 3 ne mugamba Lawrence kakkana tobanga wabuuka stage ngamba why tusewali nga Doreen Kabalebe ayambadde akagundi nange sikategedde ne mugamba nanyumiza emboozi. So Doreen Kabalebe ono yavuddeyo mu busungu obwa waggulu ennyo n'atabukira mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Sempa n'amugamba gwe ssebo, let me tell you something. I am Doreen Kabalebe, meaning nze nalaba dda oba kulazi tulabe. So no ensonga there's nothing new you're going to say that is going to tickle me, touch me or do anything about my life. Katika nkutegeeze for your own reason. The way you treat me is the same way I'll treat you. So because wafude mu public no ngamba simanya nagano okujja, so what wemba nagano okujja, are you my pastor? Go wankuza, go wansomesa. Bane Doreen Kabalebe yayogedde bigambo bingi nnyo ku mukyala John amanyidwa nga Pastor Sempa. Sagala bimudiramu, but let me take you into this interview chenyizo gamba chichi muchoka watu subscribing anga gena aso subscribing because obusungu bungi ate nsasage ya amanyi wano mu Uganda. Oyogera bigambo byo you know better bija ku affectinga gwa bitachogedde so not me. Yeah. Gamba gwe ekigambo tekikuyigula. Kigambo tekisobola you know kuyigula that's Uganda. Naye abantu bakwogeddeko nnyo. Bo balina okwogera. Bakwogerawo. Boogedde ne boogera. Obanga toyina kyokola ekigenda like you're not doing anything, no one is going to talk about you. Naye obanga olina kyokola nga bakiraba era bagenda kwogera. Bo gye bali balina okwogera which is okay because oli waddembe okwogera kyoyagala okwogera. Waguba. Omutima mitima gyakaluba tetulina bitengo, you know, so you can go ahead and say whatever you want to say as long as I keep moving forward. That's what matters. Naye boogera mazima I think. Whether boogera mazima ati boogera mazima amazima gandibanga mazima kuggwe okitegeera naye nga kunze si mazima, so I don't care. Gwe wandiba yogera ebintu olowooza bituufu naye nga kunze si bituufu, so it is up to you. Naye boogera kibalabako. I don't care oba balaba oba tebalaba kubanga wenkolera ekintu I'm above 18 years wenkolera ekintu mba kikola in my right state of mind, so kiba tekikwatako. You have to mind your own business. Whatever bikwatako. You're in a family. What do you mean in a family? Are you talking about my parents, my family, or are you talking about mother, father and children? You know, those are two different things. Family abantu bo relatives and whatever. Of course, abantu bange gye bali ate banjagala nnyo. Ne byokola. Ate bo bye bakola nze binkwatako. Laki byange bibakwatako. Yeah, I'm a model, everyone knows that. Even at home, bachimanyi. Bokunama. What is kukunama? What is kukunama? Mwali munda byako nga ndibwerere ne kunama we but like how people do it. Abana bazina bimansulo like, but if I don't show you that, then it is art. Ekitegeera. My family is good, of course I'm loved. Muve ku family yange mumbuza na kumbuza ku family yange muzireko.
Nsiba ntambula wano ntambula mawanga. You don't even ask yourself who buys the tickets. Gamba gwe kokuname. Tewali bya kunama. Nze si kunama. Nze mba kati right now munsanza kunamya. Gwe ati wati omutambuzaako kale. Kati sana ntrabo yambadde. Wati ati omutambuzaako ntumulaba nga omutambuza mbanga. No wemba mwagala kulaba acting mutambuza. Mujja ku photoshoot. Right now this is not a photo shoot. Musanze wano ndi ku interview. Actually I'm at our offices of Top Model UG. And I'm dressed in official wear. Aren't I decent? Otunda kitagwawo ekyo. Okutunda ki, what do you mean? Ku interviews right now. Right now I'm selling Top Model UG. Is that what you're talking about? And we are actually official partners of Top Model worldwide. Wekyotunda lukasana okubisa ebifaananyi ng'oli bwereere. Nedo yabeera art. Abeera art. Photographer ajja ne concept here. Obviously I was in Dubai. Doing some nice abaana bavumye bunywa gyamwe bamuvuma naye inside them bamwagala bye baagala okulaba singa tebagala biraba singa birina views mutuveeko namubuke otukalubiriza buzibu ti Pastor Sempa bintu bya Pastor Sempa nina kenalabyeko awo nga sasa byayogedde saamutegedde first of all Pastor yampita nga ayagala kundaba which was okay. However, time jampitiramu, I think something happened and I called him and Pastor, I think I can't make it because abana bali demonstrating in Makerere or something. There was something going on. There was some demonstration. So I told Pastor, I think I cannot make it. Nenga inabya inokola. Nangamba okay next time. Ate na ino mulabira ate nentambula nengenda Ethiopia nenkomawo. I had to say magena ate nentambula nengende Dubai nenkomawo. Now, at Nairobi, now I've been in Zambia. You know, like I'm a very busy person. So I just passed again the because he's saying I didn't go there. Maybe it was my fault. So some I'm explaining I'm very busy because of money I talked about bitawanya we need a COVID test, and right now it has become so difficult. You know, it's not like those days. They become a lot so like it's so difficult to get so stressed. Better busy mnang. Then I pastor ansonga mwenjala, you know. Pastor asoka kuntegera bichebyo. No, honestly, I don't care if someone doesn't understand me. Nabagamba da Yesu. Yali tategerwa buli omu. So buli omu yategeera Yesu. Okitegeera? Yeah, so katwembanga temuntegeera. I don't care. First of all, the last time I checked is a sitting digger Pastor Sempa. Sije nsabira. Why am I supposed to look in the camera here or here? Nze siri ndiga ya Pastor Sempa sije nsabira okitegeera. Uli musajja wa Katonda gwoyogerako. Abasajja bakatonda bameka. Abasajja bakatonda tulina bangi but not all of them are real by the way. Chosen ones. Chosen ones go amulonda. Aba waliyo nga Yesu amulonda. Give me proof. Mundageka video nga Yesu akwata pastor ku mutwe agamba I've selected this pastor, I've selected this pastor, I've selected this pastor. Okitegeera. Nesempa musajja mulonde wa Katonda. Za chosen abulira enjiri. Buli pastor abulira enjiri munnange. Buli pastor abulira enjiri. Okitegeera. But wobulira enjiri ate n'osukkako otalina kubeera n'osukuluma. It's always not nice. Okusukuluma like you go overboard, you go okitegeera. That's why you see men of God are getting problems. Bagala nnyo okwetaba mu bintu ebitabakwatako. Kati ani yeetabye mugala amazina. Ate Pastor Sempa nze okwetaba ku bintu byange olaba bimukwatako. Siri mwana we siri ndigaye. Okitegeera. Yeah, Pastor yandibadde ankwata bulungi. So sikujja ku TV n'agamba I called Dora. I called Dora didn't come. Okitegeera. I've been so busy. And besides, tewali n'omu ayina right okunsongamu enjala. Me, I don't care. Mugena kumva ne mu comments I know some of you are abusing me in the comment section, which is okay. Kubanga sinze nkuzaala, siri mukazi wo, siri muganda wo, sinze nkuzaala. So, I don't care. Ne pastor afe kubimukwatako. Okitegeera. Me, I always tell people I treat them the same way I'm treated. Sigenda kuwira ngo njogerako amafuukule ate nzije ntandika okuseka. I don't do that. I'm Doreen Kabarebe. Kabarebe kitegeeza let them see. And besides, ngenda kwogera ekintu nga bwe kiri, I do not mince my words. When kulaba ngo nsonzemu enjala oli mukunkuba mayinja nange nanyiniza kugakuteera naye ngenda kukuba mayinja. My daddy asesanga. Ali bakimanyi nti ezange waya zivaako once in a while like.
like I don't give a damn. If I'm angry, I'm angry. Yeah? Sitana kunyiga. Sinyiga by the way. But omuntu wonzijako waya nange ngenda kuzikujjako. Ngenda ku treating engeri John treating them. Katoge na kunsanga onkube sira kunkutereke gundi nkuwe chiki endala nti okube am I Jesus? I'm not. Ne Pastor Sempa ayagala kikyanoonya ku gwo. Pastor Sempa yamanyi kyanoonya kiraka wanda bamufaanira mu ba ex-girlfriends. Like ayinayo ex-girlfriend gali asinga okwagala. Doreen. Ndowooza nga mufaanana. Oli musumba gwe twogerako. I don't care abasumba tebazina. Namulabye ng'agamba mbu he wasn't virgin when he got married. Nakirabye yakyogedde himself. So meaning he was not perfect and he's not perfect also. Abasumba tebacheating ate gwe twalaba bakulungi nga alina omukazi omulala omukyala omulala tebaleka bano bakyala bwe bawasa abakyala abalala. So nze tonyumiza musumba. I can pray for myself. I have my Bible. Yesu alaba mutima gwa muntu. I'm giving back to the community. I do charity. Hey, I even won an award.